Singa bwe abeera nabo mu kyakigaalo kati ababuulirira ki? Bukyabujinga atandika kusaba oba bukyatandika kyaki walwebeko nga agatta abagole kireka talina certificate egatta lwaki tagifuna nga ne kyaki neyambibwa ati olabanga egatta efayo wezzeemu kati awo simanyi oba nakikola ati ayinza okuba munange yibe yawamba yabata kati nga asobola okugamba gavumenti nga nange bwe nataba nawamba mbadde nammwe nsaba muteebe mwawa obadde tokimanyi nti naye muwambi ayina be yawamba n'ata n'okutta ewa Kiso ku ttaka ly'eggye ya Kiso lyabba ku ate ye taba mu kyaki naye bwebadde ngamba taddamu kunziramu kuba biwanziramu ekitiibwa kyekifa buli mwasigale mu poloti ye asigale mulenye kaliwo akasasiro wange byeyakutuusaako byamala ate nze sisuubira mutuusaako buzibu kozinga ntinkudde kyogamba kyalina bingi era ebimukwatako n'ebitukwatako ababiri gwe naye badde manyi pasa Sematimba naawe akishuwale nze soogeranga ku bintu bikwata ku Makula nze nayogera byampisaamu ekirungi kyeyogedde kinnamwababbe yagambye mukama yanyamba balanjako abaetuozi zinagenda biba Makula ngaenjala zino zigenda kuvaamu ekitegeeza wali yabadde mutuufu naye yagadde kiyita mabega nti engoye ze eza bbaawe era mmwe mwazoozanga kubanga alaga nti ye azoozesa basajja lwakwati yagadde kigamba direct nti bini yazoozanga A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ze ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkosa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaliro ku kyoto kuno kunyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye, ojja ku kyoto kino n'osula akabani n'enkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya. Naye nga sula mu kyoto kino n'enkusembera edduwa n'enkujjako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda, abalemeddwa okufuna visa. Nantegeeza eri Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge bakubanjiza gonna gwe yalema okufuna okuweebwa ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumasira abaana Adamu bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata nembizinga ne mwandika kapapula nembisula mu nnyanja nensaba Allah gwensinza asumulule ebyo byeba bikulemeredde awa visa agifuna alemedde ofuna omusajja omulungi amufuna nsangibwa ku namba 0752 aniriza n'okwebaza emirimu gy'osodde okubanga weekolera weebale nnyo weebalire ddala njagala okutegeeza nti Hajimiti akyagenda amaaso n'okukola ku nsonga z'abantu be akyagenda amaaso n'okulomba edduwa eri bamwanadamu wenna abayita mu kusomozebwa okw'enjawulo abayita mu bizibu bitali bimu abalemereddwa okutambula abaleme omwaka guno ng'olaba buli kimu kigaanyi kyogezezzaako abadde oyagala kufulumako bweru wa ggwanga adonoonya luzaalo noonya abaana n'ebirala byonna ebigwa mu kkowe eryo n'amabanja oba olina bakubanja Hajimiti agamba nti gendayo akulombere ku dduwa ebintu bisobola okuba nga ate biterera bulungi nnyo embeera esobole munange okutambulirako obulungi oba oli awo nga abantu abalala embeera bwete bwerinze muzzukulu wa Kisolo Matenkyembwana ate nkomyewo tugende maaso okuba nga tunyumya mu nsonga zaffe ez'enjawulo tugenda kwogerako ne Uncle Bin mukwano gaffe ali mu ggwanga lya Canada mumanyi bulungi nnyo nti ali mu Canada naye tugenda kunywa mukono yaye n'ensonga zetugenda okuba nga tudisikasinga olwaleero so saagala oveewo njagala osubscribinge njagala okomentinge oteeke kalayiki n'ebirala byonna nga bw'obimanyi bibitera okubeera mu nsonga zino tubeere nga tunyumirwe nga bwe tuyiga ate era bw'obeera osubscribinze mwana tubeera n'otuyambye kubanga tuba tweyongera okufuna amaanyi agaddamu okukola ki agaddamu okunoonya ebintu ebirala so bw'osubscribe nga kiyamba nze ate era naawe so nkusaba busabe ka subscribe kagamba kali awo ka black oba ka white
ne ka like wamu ne comment, tekako comment ate ebintu sobola kubanga bitwanguira bulungi nnyo. Abagenda maaso okubanga mutugoberera nga bwe nabagambye tugenda kubanga tunyumya muko ne Uncle Bini Kawoya Fahadi omwana wenge. Uncle Bini ogamba otya? Erina tampu yonna. Yebali. Tukola wabula bamuziya ne mutuwalana. Ate nga tubawalanira ki? Mwatutwalira ki? Mwatusabira. Ate tuba tulimbye omuntu aba yakusabira era aba yakusabira. Musabira wampola bbanja. Siki kwegamba oli aba yakusabira tekyetagisa ate akujjukiza buli kaseera. Omuzizayo wasabira onsaba olinga yampola ebbanja. Aba yakusabira ndowooza aba ayagala omusasule mu musaala ye. Bwe muddayo mutusabira mutuweerengako lisiiti tumanye batusabidde bali babeka zibadde mmeka sente. Naye ng'oli bulungi. Bannange sirina buzibu adoga badde tebinankwata. Oba aloga bubi. Aloga bulungi gwaloga wagwatamanyi. Nkunoonyezaako nabadde ndi awo nga ndaba mukwano gwo alina interview gye yakozeemu. Mukwano gwange ya Auntie Susan. si mukwano gwange. Wakamenti wo. Simujjukira. Former boss wo. Simujjukira. Kale omukyala ali awo erungujja awo ku Soloti. Manyiya. Naye era onawulidde ebigambo by'omukyala oli mu interview ne ngamba yii Uncle Bini nga awaayiriza, Uncle Bini nga mulimba. Omukazi yatutegeezeza nti ebyo byonna byonna byayogera Uncle Bini alimba. Yatandikidde ku kya watugamba wano mbu simanyi oba ki otahita kyali kikugwiridde. N'agamba oyo omusajja alimba n'okulimba. Nnyumba ki ey'omukozi ebaamu otahita? Lwaki owaayiriza? Awo kiki wategeddemu? Kiki adategeeza? Anti yadde ategeeza nti nnyumba nti ekisenge ky'olosulamu tekyalimu ebyo bintu. Oba yadde ategeeza saali house boy waka. Charles Boy alina we yakikiririza kuba yagambye nti wakkiriza nti wali mukozi era wali ofuna essente. House boy abalageni siti yayo na waya zinsasula dizali mmeka. Kati eza House Boy tebakusasulanga? Anabeera ku probation ebbanga lyonna. Wajja toli muyivu. Saategeera. Tewabirinamu bukugu anti andowooza abatabinamu bukugu basooka ne bateekaawo osooka oyige then bakakase. Naye nga saasiriza ku mmere. Tewasiriza ku mmere kati ate ffe tumanyi twaliyo. Kati buulire mukwate byembagamba nze yaliyo. Naye nga kituufu omukazi yagambye nti ekintu ekikugwirangako era olimba. Nagirabye yagambye kisenge ekya House Boy kibeeramu otahita nga kyategeeza nali ntwalibwanga mwana. Temutategedde kimu kimwerabidde omumubuuza nti ennyumba eyo gwe wagizimba wali mupangisa. N'agamba nti ekisenge ebimu bisime byali by'abaana. Baana ki? Kati wabeerayo mwalinayo ku baana abalala? Ennyumba ero ipangisa $2 million. Ennyumba alina ebisenge 6 nga buli kisenge kinawo tahita n'ekinaabyo kyakwe. Kati bali bagala nsule kabalaza. Kitegeeza kati naye wali era naye yaliembye ennyumba wali wagamba mbu kisenge kye mwali mulabyeko eky'omukozi. Oli wabazimba ennyumba y'okupangisa ye takulonderamu nti kino kijja kuba kya mukozi oba kino kijja kuba kya baana.
yazimba ennyumba eri no master bedroom mwe mwali washing machine ng'erere mu kisenge kyabwe nga ebisenge bisigadde byonna birina ekiigo n'ekinaabiro byonna ebinaabiro washroom zonna zaalinga mu wapahita ebisenge mukaaga ebisenge bitaano ebyasigala bwe nalonda nange neebako bali bagala banzimbirewo akayumba akalala ebbali ebweru ate no nze mbadde manyi ennyumba gye badde boogeranaku oba yayennamayumba mwali mumpangise Dr. Bosa gwogenda ku geti ya Dr. Bosa geti eddakawo yabbulwa ali mu bujaaja enwetusula woterawo kawusu kumpuuta otuuka nga Dr. Bosa wateekawo ne kalina olugga ekyengulwawo bati wetwali tuliraanye nga nakuumibwa Dr. Bosa ateekawo eddaala oluusi ne batunula eno mu kikomerero balabe ku musumba ku mukyala musumba ku ggwe waliwo nga asikali akuuma ennyumba eyo alinayo ennyumba ye gyasulamu akuumeroka nga bafaanaganya olulimi nasikali weeri nga benyumiza nga benyumiza ekitegeeza kati wano omukazi yeekubye ejje kuba bw'agamba mwali mulabe ku nnyumba y'omukozi erimu ekisenge ky'omukozi ekirimu ng'ate eri nnyumba yali yabupangise nga bano abazimba ennyumba ez'okupangisa bo bazizimba nga ziri fule furnished ate kuba ennyumba eyo yalimu buli kimu yalinamu ekitanda yalinamu ebitanda emifaliso zibedikava ng'erimu tv firingi gaasi stv yalimu buli kimu suubira okubakuba mwalinga bakyalina ebyo temujja nabyo mubisangamu kitegeeza ne water heater yazaali zina okubaamu mu buli kisenge ate byagamba bwe bisenge byalingamu abaana alimba abaana abasulangamu bagamba nti basulangamu yalinga buki ng'alina gyasula ewu nga wabaakooye ajja n'asulakaawo David yasulanga mu nnyumba yajjangawo n'alyawo emmere n'agenda n'addayo n'asula ewu mu nnyumba gye banjijjamu ne bamuwa wali wannabbali gye natungisa emyezi emitwalo 2 yali yabisenge yali ya rooms 2 ekitegeeza bw'aba ategeeza baana gwe gw'aba ategeeza kubanga mu bonna abaasulanga mu gwali esingako obuto ne mutabani we bwe yaliwummulanga oluusi ng'ajjako kaawo ne yeebaka n'abeerako awo n'abeerako ne wajjajjaawe kati awo gwe wali omwana wamma simanyi baana balala bagamba nti basulangamu ye lwaki tebamubuuza nti walina omukozi akola ewaka ate interview ffe twagiseetinze ye yagyeseetingidde ffe twabaddeyo ffe twalabye naffe bye batadde ku mikutu naye ng'olabye nti kati YouTube esinga TV bw'oba olina kyagala okuyisaawo ng'ojja eno ate tembadde mbawo amagezi TV bagitunde bakoleze YouTube kuba kati gwomuntu olabe TV ne rediyo naki novaayo yonna nowamatukayo nojja nodda ku YouTube onyonyole esinga bbini bwe yagira bwe yali alimba simanyi kaawo ayagambye nti ye kimusanyusa nnyo okuba nti wakolako ewuwe nti waliko mu ngalo ze era nti wafuna ku ssente ye ate yo tagiinamu mukono aye nayo yagiinamu omukono naginamu omukono gwa sooti ng'etandika nange nagisondaala balina kye batunda kikola ate ne programu ze nali nkola ku sooti ng'era zireeta ssente tegeeza nti no nazikolereranga ssente kuba nalina programu kumpi 5 oba 4 nakolanga fasi ngakola zibwatudde nga nkola obuyogero bwakazi bwatudde obwo nga nkola morning breakfast eya weekend nga nkola ekyombo ky'omudigido olw'eggulu ku ssaawa 10 paka ssaawa 1 nakola olumu nga nkola ekiteeso kyo ne pavini program ya pavini Monday to Friday nga nakolanga program ezisukiridde nze yali akusinga program ennyingi kwegamba wazikolereranga ne ssente ze baakuwanga walinga ozikoleredde emitwalo 5
banka bwejja konsigaza emitwalo 46 ng'olwo basazeeko zaaki pay as you earn NSSF ekimu eky'ekkumi ekimu eky'ekkumi kyetwalinangayo emitwalo 5 ewa Musumba kyabanga kyatteeko baguwa kikolanga wiringire kyabanga kyatteeka mbutamanya kubanga twatwalangayo nga baerawo ebigambogambo oyo notasaba kati ngaekimu eky'ekkumi kino tukitwalayo kwegula ate abasajja wa Katonda kati ng'akirinda nokirinda ndowooza ne mu kyaki abantu ababala ne ku mitwe abakireeta akitwala ku station so okusinga tubeere nnyo ku interview y'omukyalo oyo kubanga mulimba nnyo era yagamba nti ate naawe oli mulimba wajja bwawagamba abantu bonna mulimbira nti era ye talabanga ku muntu mulimba nga ggwe naye nti ye kimuzaamu buzza kimuzaamu maanyi abantu nga mmwembu nga mumwogerako tafaayo kubanga mbw aba yabayamba bannange tukoledde abantu bangi ngako tetubogerako bwe tutyo ekirungi teyanneegaanye tisaabeerako naye ate ekyokubiwayo kyemutamubuuliza mwani mubuuza nti bini wamujja wa oba ali omuyamba kubanga nze nagenda okugenda ku shooti ng'azanya emizannyo nazanya emizannyo mwagwefeta Kings bazanya emizannyo e Kampala nga pafominga ne ku stage oyagala kuŋŋamba nti nno abeera asula ku kkubo ng'ozanye wa muzeyi wange wa muzeyi Mayanja Mayanja ye mekanyike mumanyi musajja wange nga tuzanya bamuli Katumba nga bajja tuzanya nabo nga ne Luswata ne ebs natandika kati nali nsula ku kkubo omusajja gwagamba nti yayamba yayigiza Susan Wajira yagambye nti yalina edduuka ly'engoye ffe twalitandika ng'aze amuyigiza gye basuubula ku Nabugamu bamuzeitoni atunda engatta ezibasanga ku Kampala road ez'ebbeeyi ng'aze amutwalayo ne bamuwa ng'aze amutwala ku dduuka gye bamuwanga amasaati nga sebeziga byemmala ne beesiganze so ti yabanga egula t-shirt zayo ezebuza bafaani ng'aze agenda ku dduuka mu kikubo ne bakola t-shirt za miliyoni 10 tuteeko 3 nga beesiganze ebintu gwe bawayamba kati kumwe naani yalonda munne fenna tweronda kubanga ekituufu twali lwa mikwano okuntwala ewu yali amaze tegeera nti Bini ategedde nti twebegula ne Musumba naga nti Bini eno etunamuleka ebbali ayinza obbegulira abantu tukira ensi eyo tennabimanyi tegeza mu bantu abasooka okukimanya gwo namba emu mubasooka okumanya nti beebigula sinza omukugu waliwo omwana yali asiimula bamitanga ibula yasanga mu mmotoka pakingi ku makya yakendaga ku makya okulongoosa yasooka okubasanga nga beebigula ne bamugoba ne bamugamba lwaki okeerangawo nnyo lwaki otuuka nga 11 kitundu ng'ate okola 12 olwo beebigulira ku soloti oba eri mu nnyumba yabasanga kati gwe bw'obimanya ate ndowooza n'obimanya nnyo 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 ate kugamba afuze mukono gwa Sudan nnyo nga afumba emmere ewaka engula nagakyali muzigo okumu kikula abantu abamu balowooza nnyo abantu abamu basanga oluusi mu komenti agamba omuntu yakuliisaako omuntu yakuyamba guys mulumiriza nnyo ebintu byomutamanyi musooke mubuuze mu bulamu bwammwe omuntu gwemugamba omuntu eyali akuyambyeko eyali akusizaako ng'akugjawa nze ennyumba gye yalijjamu yali yamitugwala ali ku Ssekabaka ovudde walugwago mubufunze teyakujja ku street yakuisanga olina woosula era n'abakozi abava oyava ejjinja gonna eyava ejjinja
namwe bange anisaba ya yanto community era mu kikolwa kya nabbale kyekyo mwana ebintu by'okutandikirako kitegeera nenza mu nyumba y'emitwalo abiri nenali mpangisa era ku nabbale eyalumuzibi neyanjijja nyumba nanene tebajja kuleeta osigala kubanga osigala lwabirese olusi yaliba buli nti Susan mbeera ne Susan ne bujinga asulabwa olwensi ayite nnamanya kati ye yeyagala okuteeka mu status eyiye yeyagala okuteeka ku ddaala erire naye nga gwe tewali era bubi kati ngenze nagenda okugenda otandika kukola kusooti ngazanyemizanyo ngakola mu kikugu ngakumalya munambu kituufu nga maze okufuna omucere gwa pasita kakande nga tulina edduuka nze yasooka okusiba omucere gwa pasita kakande gwe batunda mu jaki nga tukufunda mutwalo nga tukujja masindi ngera pasita kakande asasula bulungi nga naye waakola ku dduuka kokka omucere gwakuduuka kati ngaasasula bulungi nga krisimansi bwetuuka nga mpalo nisente netukola ki nenyera mu kyalo nendya nga sisita noweri yatusente yazitusasula yazituwa okusinziira ku interview eno nga bwe nagirabye omukyalo ono interview eno eraga nti yabadde agikoledde gwe specifically yagambye nti yasonyiwa n'agamba naye nnindirira amakungula njagala okulaba guno omukisa omujjukiza nti ewaffe tulina ebijja okufa ewaffe si kibonerezo mwakimanyiira twakimanyira badde n'abatusooka bakimanya kyobula nti kutaka nedde gyaffe yalisiivingako yiika 2 zabijja ate ndowooza neewaabwe era bayina sinaku kubanga era yakaziika muganda we naye munkutu yababukira ate twamanya uno omwaka yafiba muganda we munkutu teyalabikira gwe baziika eyo ngaagende namayumba eyo bwetyo kati okumanya nti abatusooka bama tulina okufa balisimbingawo yiika z'ebijja so kati gwe noba oligula otwazite noba olikola otya byonna byonna just teriba tonnemeza kubanga teriwulako kukaaba okuyita amakungula kati gwe atalifuna makungula mukwano amakungula yabadde ategeeza ayinza kubanga yabadde ategeeza ki ayinza kubanga yali tategeeza nti ogenda kufa omubita wummula sitaani talokoka olabe ku baana babeera nabo bamu ku bakyakigaalo bazinanga mugundi bazinanga mukyozeni awo ku kituuti buli mbuto bazala n'ozaala abaana b'abantu baba kufuna mbuto obumu ku baana beera ewaka ewuwe kyozeni bazininanga mukyozeni obumu buli mbuto ate nga bwe abeera nabo mu kyakigaalo kati ababuulirira ki bukyabujinga atandika kusaba oba bukyatandika kyaki waliwo beeko ngaagatta abagole kireka talina certificate egatta lwaki tagifuna nga nekyaki neyeyambibwa ati olabanga egatta efayo okugatta omusingi gwebuweereza bwe si gwa tegukkiririza mu bagole balina butagatta butawasa omusumba omukulu yasooka okulya akawundu kakubyetinisa yasooka okusika sudani batu kubanga yasooka neyebaka ku mwana wabeeni nga nasoose ku kyalo yasooka okukola obwenzi ng'akyalina n'omukyalo ewaka natandika n'okumeggula omulala omusi bwenzi yasooka okulya akawundu kakubyetinisa okulya amalobba bagayita malobba ge malobba kulya looni ku muntu ng'omuntu omulya ku kibanyampo omuliyidde ku kyappa naye kati ate bw'aba agobera ebyaddiini awo yakolerawo amanga zamba mayitirivu yakolawo ensobi awo nyingi banagaye nti munnaddiini si musumba omusumba omanyi tekitegeeza bayibuli egamba nti omusumba awaayo obulamu bwe ku lw'endiga emu ebeebuze naye omusumba kati ye atwala obulamu bw'endiga ku lulwe endiga zigenda ye n'aba musanyufu
endiga efa gimala musanyufu. Yagambye nti omukyala yagambye nti obufumbo butandise okumunyumira naye nti ndowooza go oba gwe wali ofuuse omuziziko. Ate era bonna abanyumirwa obufumbo tebajja kweragira. Wali wabiriko ziwera mukazi wa bebe ggulu nga ze n'agamba nti nno obufumbo butandise okunyumira. Simulabangako. Aliyo mbufumbo. Gyali n'abaana bakuze. Mukazi wa bosuna gwe yali azzeeko n'agamba nti obufumbo butandise okunyumira. Simulabangako. Aliyo. Gyali. Oba Najjinda alemedde amaze mbufumbo emyaka n'emyaka. Bonna abamaze mbufumbo bo tebanyumirwa abatajja ku mativi. Oba tebalina platform. Lwaki waffe enkubuge tajja? Kubanga bbawe yakulira empewo. Yagambye mbisebo newe obeera mukazi ne bakugamba nti Pastor Bugingo wuuyo oyinza omugaana nti eri atayagala muntu alinga Pastor Bugingo. Kyekimuntu aza simanyi kyeyabadde ategeeza. Era bw'oba mukazi ng'osobola okukkiriza Pastor Bugingo obeera bw'otyo nga mukazikazi kuba bw'okkiririza omusajja gw'omanyi nti ogenda mumuwaako enkya gy'akunyumya ebikuliko anange nawe nooba mukazi bw'okkiriza omusajja bw'atyo naawe obeera kiraasi ye era yennyini. Oba kibaafu kino kibagabiramu ebyoga abasawo abagaana. Tokubye nnyo. Njogeddeko bwogezi ate enkubyani nange omukazi yenna omusajja najja nakugambako n'okkiriza omusajja oyo asobola okujja n'akwewakako n'anyumya olaba abatanyumwa okuyalabako ku makubo tasobola kujja n'agambako omukazi gwe oliko ensundo wano mu kifuba oliko ensundo ku ggulu tasobola kujja n'akimya. Omusajja alabika nga soma nga tanywa nambwenge najja n'anyumya ku mukazi. Oba mukazi oyinza omukkiriza. Gamba maze emyaka 10 siraba ka muntamu omukazi alina ekikulukuto. Gamba omukazi muno kyomutwala. Anti era oba omanyamanya nti fere soon naawe ebikuliko ajja kubiteega mu public. Era Makula abiringa amanyi kye ba Pastor Bugingo yabituweereza dda ku message. Muzeegwe mwegenze nnyo obutambi obutambula obwo obutaliiko mitwe omuntu atadde obutambi obwo obwakirambuka oba obw'obuseegu nga nenyiniwo tomulaba bulungi tomanya. Tunagenda okulaba nga mukyala musumba mwenyini ate nga naaba mukoze bubi. Musumba kitogatta abantu n'abasumba musumba ki yennyini. Juzi bali ku programu yabwe nasoma ekyawandiikibwa omukazi nga yakisoma mbu omusajja okugamba ekikutomala nayo bayibuli tegaanangako wadde omulungi gisoma wadde omulungi gisoma yo bayibuli kitabo kyobikkula kyolaba kyosoma. Agamba mbu omusajja alekawo famire ye n'abaana be simanyi abeera kisajjasajja abeera musirusiru bwagenda atyo balusoma alunyini nga omukazi mwenyini yalusoma ne bagamba abantu bagamba n'abantu babadde ki beekubajje sitole ki naye kino eki wamukola kinagamba akimanyi lwaki teyakyogedde. Era kyembadde ngenda nange okubuuza kiki ekyo kyemukweka ababiri kyetutamanyi. Ayi agamba akimanyi naye akimanyi kyeyankola naga tajja kusiba muntu simanyi pastor alina obusobozi obusiba omuntu n'atuwerako n'ekyokulabirako ekyani oyo omukazi akola show yeetimba akatabo mu maaso. Onaze ku TV nga atamidde. Oyo atunulanga ekitooke. Oyanze n'ebigaalo bindi bya Christmas nga atamidde ze n'atamira n'agamba mbu abakazi abakulu bookya ku TV.
bamuwa akatabo kaagaana okutambula oba bamuwa katunda wamuwulidde ng'agamba nti abakazi abakulu bookya gwenyumiza tivisi kyanjirabako njiri ebyo sibiraba ndi abakazi abakulu bookya bukkiriza nkuzanyire kazanye empulira abakazi abakulu bookya ku tivi nga kwe yakyogeredde wuliriza kati ng'aliko ne ssenkuluge era bikobe era akaboga kimuweeza abantu akaboga kakabibweyezaako era bikobe nenyambwa batabangu era batoyogere bata ku tivi ani yabadde asenya embwa magasekasuku nkolokote olw'embwa yange embwa yagala giteekako damage naye ngaokakasa ayagala mbu ayagala nze gekenyini kasuku kaba kasajja emina muli omugolo omutakabozuganda kagambe ayise mu mbwa naye ngaalaga awalala ngajja ddala alemwa kati ayise mu mbwa yeetuukire kasuku otambwa bulungi wanfunako omulemu endakola abakazi abakulu twokya tusinga kazinyingi omukyali mulovu nebuza krismas abaana buddewo kale bazadde baabwe abakazi abakulu ezogalubindi ezazirabye tibagibazikibuzaabuza senkubuge agezaako okusigasigawo akazigo era maaso yatuse nagamba fe twafakina ali ku tivi nebikiseeraba kati era abaana bali ku tivi ku makya bakeereddeko bawulira omukazi omukulu agamba abantu nti nga bwe bookya kati bookya batya simanyi kuloza produsa wali musumba yabimanyi byabagamba mwogere bwe muti leero simanyi akatabo yakatunda kali akaali kadibye wekali oba tukamugwako mubbaala nga akamidde namulaba ne ku mbaga yakyabazinga nga akayina katukwalya naye Susan yagambye mboyo abawabira buli kaseera naye nti ye nga tawabira muntu yenna mbu naye alina obusobozi obuwaaba naye naawe ekizampo yoyo omukazi yagambye mbu nali nzanya komedi mbuno nagamba nti yagambye mbuno anaakutta tayogera jajja ekyuyi tebamukubiranga essimu ezimu gaa tugenda kutta waali ate waali ali magombe oyo omusajja teyava ku kibuti enyininyini n'agamba nti agenda kulozesa era ogenda kufa teyakyogera era kati vidiyo kyali yayimira ku kirindaga nti ngenda kufa yabyogera ekizambu n'agamba bamugeddeko tebasigadde mirembe ng'ayogera ku mugenzi wa Meri agamba Meri neyampaabira yafa yasemba okumpaabira yafa ano nga Meri yali musumba munne Ssebugwa yali ayogerako ebyo akati mukwano kyaba akwate mu buleki katono addeyasatike wala kabyasataka tebyakola oba yalaga kabuya fadira bbini n'agyerabira yalina kola atya alimanyi amanyi ensonga zange naye ku ttale kyaba kyaffe kuva ku ttale mukasaka naye bwe yaleese interview eno kubanga interview yabadde proudly sponsored by her ensonga ziyajjeyo nga zabadde nafu nnyo kuba kati oli okumubuuza ekibuuzo ekyo nti Bwino omwami gwe bayita Bwino omumanyi ne byotololera awo netuli awo ne babivaako kitegeeza talina nnyo waaka agambye nti nali nvuga
boda kuba yamubuuziza nti Bwino nawe yali avuga emmotoka ye motoka ku boda ekyamugisa boda sente ze baali bampuze zimala ate navuga boda nga mmaze kuvayo abo ate nga ne boda yali yiyo ate naye yali yalooni kubanga n'akasente nakebera mu Opportunity Bank n'omusajja eyanneemirira yamitanga Ambrose ofisi mwe nagenda ne banyunga ku Opportunity Bank okufuna ssente omusajja oba amiyita mata namuwa emitwalo gyali 3 ekiro nagisasulanga buli mwezi nasasula emitwalo ba 3 badalina okuza emitwalo emiliyoni 7 something emyaka ebiri okay nagula ekiro nagifuna bwekuba nagenda nejja okuba omukaaga waliwo omukaaga twali tubajejja mu crusade nga tubanja emyezi 2 bwe nagireeta nemuleeta mumusomooze nemugaba musomba sabira piki nagisabira ng'omusombera bw'alina okukola nali musomooza naye vale yagikwatako nenfunandiko okufuna accident ezali zinzise piki yali enzise oluvannyuma nendema n'okunnemera ne bagisika omukazi agamba wajja okusaba omulimu ekirungi nti yali akyenyumirizaamu nti yali ku pano egaba emirimu era wajja oli bubi yakyogedde bulungi nnyo nti najja okusaba obulimu temwa ku leediyo alimu nti nanjija kukubona mpa omulimu era n'agamba nti olw'okuba alina ekisa kingi bwe yalaba n'agamba pasita nti I think this young man yetaaga okwekulaakulanya tumutwale ewaka naye yali asembayo okufuna sente ntono katanda awo nange wembuuza nti ewaka waaliyo bizinesi ki endala ekulaakulanya okuva ng'ovudde ku mulimu ogukuleese ndowooza kupangisa akuwonya okupangisa ndowooza simanyi oba abagagga bonna abali mu Kampala kupangisa kwekulakulako sente okay naye nti naye yali apangisa aye naawe nakutwala mu okupangisa essebo ng'alina ekisa ate guno omwaka kambabuulire pya obwongo bwange bukola nnyo okusinga ku bwe nali luli kuba luli nali Uganda omanyi bw'olinnya ku nnyonyi obwongo bukyukamukko ebintu bikyukakyukamukko n'obwongo bukyukamukko butandika okukola buzuukukambo like kibaita refresh your brain so bwarefreshinga kati omukyalo bwaba alizoninga ebintu ebimu alizoninga ebimu ng'amaze kwebuuza kuba profesa amaze okujjamuko ku Bulaaya naye yagambye nti okolera miliyoni 2 ze zikuleetera oyo nona erinnya mbu babawaayo obusente miliyoni 2 naye tomanyi nti future yo obeera ogitta oba olina omuntu abadde akutuma baani abatuwa kati mubuuze lwaki tebamubuuza nti biini byonna byeyayogera ekifu kyekiriwa ekituufu kyekiriwa ate interview nga yeyabadde agyesasulidde era n'agamba nti ye omutima gwe gwagala nnyo okuyamba bwe wava yayongerawo abalala kimuyinaako buziyagali nga yaŋŋamba nti yandimpadde ku ssente singa yanguliramu ebintu byange TV bitanda byange n'abimpa kubanga n'ekitanda kye nasulako nga nvudde ewe nga nvudde banasula ku seminti bwe natuuka okufuna ssente ekitanda nakigula wali eri bwoba ogenda erungujja we nali nsulaga ku community olukikuba ekidda ku makaayi waliwo batunda ebikadde awo bwawakaweta nagulawo ntebe ekitanda nakigula mu maaso ku kizimbe ekiriko betting maaso ng'ogakukirira ku makaayi ndabawo nagula ekitanda kyange ekikadde nakigula kikadde ne bakizaako vanisi nenkireetera ku booda entebe ne tuzijja wali nedijja Donandi n'omufaliso yampa ssente nengugulawo nga community waliwo supermarket waliwo akazimba akali awo kakalina katunda emifaliso n'obugali bw'abaana abato bwe nagula omufaliso olwo ng'akwagaliza otandika okudevelopinga ng'akwagaliza otandika okukulaakulana ate nze
nalina amaka gange bwe nava ewe yafa kati nga bwe nali nva ewange yaŋŋamba twawandiika ebintu byalimpa buli kimu ekibadde mu nnyumba yange kubanga akapapula ye yakatwala. Tegeeza okyabimubanja ebyo oyo mufuna mpola naawe. Ali mukazi balina multi-billion business. Multi-billion business etalina garanti erina insurance. Kyaki erina insurance? Egirina singa omanyi ki endiga bwe ziggwamu gw'oleeta endala. Eyo bizinesi ew'omusolo munnayuganda agifunamuwa. Bajja ne basaba ne babajjako ebikoligo ne bagenda ne bakola. Ne basaba ki? Bafuna visa na bagenda waabwe. Ne basaba Katonda ne babajjako ebikoligo ne bagenda mu maaso. Bikoligane bateekako aba basajja kankuwulireko n'ekintu ekirala basumba b'e Uganda. Bali planning bali planted. Basimbawo basimbe. Abasinga bateekebwawo golo n'Abannayuganda babakumire embwavu omulimu ogw'okubiri bateekebwawo bananiko okuddibya kalikyo oba kalikya bakalikya liida kubanga ogendewo omusuma n'agamba togenda kwabya lumbe togenda kumala balongo togenda kulima bijja bw'ozaala omwana muleete tumuweeye wa Mukama lwaki omutwale wakitaawo omutuuma erinnya bugingo ye bw'aba agenda okwanjula ayambala mishanana mishenero eyaabwe Abanyarwanda omuganda okwanjula bagamba basenga bajja baloga takusibira luwombo ye waba agenda kwanjula akolera ddala ebiri mu kalikya ye beetikka obubeeramu engundi ne beetikka ki n'ayambala buno obugatto butambulinga butangira nagirayo ddala ekitiibwa kya kalikya ye neyesiba essuuka ye kyaba ayambala kya ddiini. Okwambala amaliba waggulu ag'ensolo akawa ku mutwe kya ddiini. Omukazi yagambye ekirungi nti byeyogera bimu esebo ero ng'oli mukambwe. Bannaddiini bateekebwawo kati bwe batubuzaabuza ffe generation ne batujja ku kalikya eyaffe nti bw'ozaala omwana omusosa wa musumba gw'obadde ogenda otwala taata wa mutuuma erinnya n'omwetuumira ye Kawooya Francisco omuwaddeyo ye bw'amuzaala erinnya n'amutwala n'amutuuma ery'eddiini ery'egundi ye okwabya olumbe tukimanyi bulungi nnyo omuntu wagenda okwabya olumbe ewaabwe bwe bamanyagana n'alaba ku basenga be n'aku bakojja be n'amanya biki basinkanira okubanga asidenta y'okumanyagana bwenga bakugaana kati obugamba nti balina kyaki biki baleeta ne babajjako ebikoligo abasumba bennyini be babateekako ebikoligo biba mu bo bennyini bamala okusaddaaka abantu baabwe eyo okufuna amaanyi ne babateekako ebikoligo njabbawa lumu gundi mulika ojja tubuulira gye bajja amaanyi be nali ndabyeko abamu si bonna nze baba nsoogera kye sitalabye. Omukazi yagambye nti nno byoyogera bimusanyusa kuba singa byali tebimusanyusa singa yakusiba dda. Kitegeeza oli munnakatemba we ndowooza omuteeka akaseko ku matama mugamba basindike drone ate bagende n'oludini bw'anaaba wa mazima manager wa baba abawe footage kubanga ku baba TV kuliko kamera abawe footage ng'abasirikale bali mu leeya bazze n'emmundu nga bazze bali basatu nga balala basigadde ebweru nga bazze okukwatako bini ne bakwatamu edi nga bamugamba nti kuba ne gwe banoonya bali tebamumanyi ndowooza ne bayingira mu ofiisi ya n'oludini n'ababuuza mwagala waaki era bya bugingo ne baseka abawe footage nga bazze okunoonya ku baba. Omuntu agamba nti teyandikukute ate yakusindikirako n'abasirikale ate kunsindikira n'abasirikale bokka ate pulaani gye baali balina ey'okuteeka mu kkomera mbu malayo emyaka 7 nga bankubye empiso. Ye abalokole tebasobola kukola ebyo. Ani mulokole toddamu kiisa mu kamwa ani mulokole omwami n'omukyala
bombi noonyayo omuntu omugamba agende mu katale k'ekibuye noonyayo omusajja atukuza ggwanga gwe bayita kibirige yabakolako oguze Suzan omanyi wali oguzeeyo ekintu kyonna tetugendayo eyo bannaye Suzan omukazi ono bwe yabadde annyonnyola ebintu bye yagambye nti ye tasobola kukwata muganda we muwala kumwozesa masuuka nti yaleeta muganda we muwala n'agamba aleeta muganda we omulenzi gwe bayita Robert avuga booda abaana ba Seculiko no kyengezaako okunyonnyola ye kyeyabadde yenyinya uliriza kyengezaako okunyonnyola ye yabadde ategeeza ng'alinga abuulirira mbu n'abafumba abalala mbu tokkiriza mukazi kwoza masuuka ago tokkiriza mukazi kwoza bokisa za bbaawo ng'alinga alaga nti nereeze azoozesanga basajja yagambye mbu yayagala nnyo okwoza alimba kuba nambi yabanze nowayiza muno washing machine nze yali agikozesa yali mu kisenge kyabwe nga bw'omala ogikozesanga eyiwa amazzi n'amazzi ago nga tegataabwa luwo ngaali tegatambula tegakoma mu kinaabiro era nayita Robert nemutandika ng'ogwa mu mabaafu ne muyoza oluusi enkuba ng'etonnya nga ngenda mu kikuubo ew'omusajja gwe bayita Haji ono atunda yali atera nnyo n'okulagira ku bukedde Haji ani bannaye atunda bata gwe bayita Jamiru Sebalu Haji oyo atunda nnyo alinga bulubandi oyo ali mu kikubo yateekanga nnyo ne mpaka za kigogumbya n'aziteekamu ssente Haji Bidi Haji atunda omuzigo akyemaani kati nga ngenda nengulayo sabuni gwe bayita tosi ekibaketi nga ligwetwozesa nga tukuta mu baafu netwozi ziragenda biba Makula ng'enjala zino zigenda kuvaamu ekitegeeza wali yabadde mutuufu naye yagadde kiyita mabega nti engoye ze eza bbaawe era mmwe mwazoozanga kubanga alaga nti ye azoozesa basajja wakwati yagadde kigamba direct nti Bini yazoozanga naye badda talina logiki naye babadde awo kakati ebyo byabadde byakamala okuggwa ndowooza wiiki yemu eyo actually ndowooza byaliwo mu wiiki then ku Sunday ng'omusajja alina ekituuti ye omusajja bwe yatuuse babadde nga abalina abakoze script engoberere obugoberezi naye bwe yatuuse ng'agamba akati ntandise okunyumirwa obulamu sente zange zandise okumpoomera mbu mbadde nafuna ssente naye nga siziwoomerwa mbu waliyo omuntu ajja mu bulamu bwo ng'alinga omuti ogumeze ku ttaka lyagwo naye kati nyumirwa nnyo obulamu simanyi mwandaba nga abamu ne ku baati vale nga ntuula wali ku madaala nga saavisi ewedde nenyumyanyumya n'abatunda chipusi chapati sumbusa n'ebirala naye kati obulamu era nga biri nga bifaanagana ddala n'ebyomukazi byayogedde ku YouTube ekirungi nti endiga ebansiru obugitwala ogitema tekaaba ekiru kyagambye nti tandisa omunyumira tagambye buweereza yagaye sente zitandisa omuwoomera zamaze okukolekitinga mu bantu kati zitandisa omuweereza kati kanzirye agambye buweereza yagambye sente kati bategeera abantu bwe bali nti oli mu collectives collect money otukana akalimbako munajireka collect the money wake up naye kakati omusumba watuukira ogamba ndi sente zitandisa okumpoomera naye mbu ye kyeyayita sente okumuwoomera kasaabayo ne kasaawuna takisi n'aba n'ennyumba nga tasasula landiroodi mbu kwe kuwoomerwa sente ate ndiwe yasuliranga ekitende era yatasasula landiroodi wano yadde yasasula landiroodi wano oyava ku nnyumba ya kalalaaki eyalondanya hairima netudda kuye kumbu
anti yali tanyumirwa obulamu bwe yali tabuwoomerwa kubanga ali awo apangisa. Agambe nti teyalina abasirikale b'amagye kati abalina. Newe yabeera ekitende kubanga ekitende yabadde akuba Mama Teddy. Kuba yagambye nti we nabeeranga ku Bati Valley era nga mundaba service bwe yaggwanga nga nina ewange naye nga ntuula awo ku lubalaza kitegeeza yadde akuba Mama Teddy. Nti ebbange omutandisa okukkiriza nti nno mugingobeera badda ne Makula. Bamundeeba ng'omukazi yasirika dda. Nabagamba bituufu nti Makula yaŋŋamba nti yaleetanga kujinga engoye nga yazooze. Mundeeba? Nga omusajja mbu asula mu paakingi. Wanga agamba mbu namalanga saavisi nentuulaawo nga nina amakaga naye nga ninga atayina nga siganyumirwa. Kati awo aba ategeeza ki? Aba takuba mukazi abeera mu maka. Olaba yaleese muganda we n'agamba mbuno muganda we yakava Rwanda. Omuntu yakava e Rwanda n'ayigirawo Oluganda. Kyogamba yali firimu. Oli omusajja asiiga yali asiiga njala. Omumanyi. Lwaki buyo waleta mwogeraako nti nina muganda wange? Anti teyali mu Uganda yagamba nti gwe mulundi gwe ogusoose okuyimirira ku kituuti ne muganda we omulenzi. Yali tamumanyi oba ng'amumanyi? Ng'amumanyi naye nga tajjangako Uganda abeera Rwanda. Yali amwogeddeko naga tatanga alina abaana bwe bati. Baganda bwe bajjanga ku kituuti bali abawala bazyaadi lwaki teyajjanga n'ababuuza ye muganda wange ali atya? Ndowooza ebya famire byabanga biggwereyo ku kasimu. Bingi bikyabuuka. Bikyajja n'omukazi yatugambye nange natandise okukkiriza waliwo we nakkiririza mu Pasa Sematimba. Omukazi yagambye abamubanja omwana si wa kaakati. Bingi bikyazuuka. Bamulamu be abamanyi abamulamu be siba ku social media. Naye abamubanja omwana mugire nga mulindako. Bakyanoonya yayinza mu basitulira. Ate waliwo byempulira mbu baafunye abasitulira. Afunye abasitulira? Mbo naye nandi ate kati baba baafunye abasitulira kitegeeza omukazi ono aba alina okusooka okuva mu kamera okumala omwaka mulamba atulimbirimbe wali nga atulaga abaana nti ye yazadde. Ajja kwambala olubuto lwabundi lw'ekifaliso olw'ekiringa ekifaliso kibanga kipiirapiira. Embimanyi bibanga bibaaluuni. Ajja kwambala. Yeekubye kubyayo ebifaananyi. Munyangu nnyo kuzannya. Abantu ne batamanya. Ate singa amateeka alinaaniwadde script. Sekuuge musajja muzannyi wa mizannyo agimusaba amusabe script. Bwe twala ku firimu zebajanyanga omukazi ali lubuto. Anti kati ate public emulaba kati anaava mu public anaava ku kituuti anaava ku kyaki. Ate kati abeera mu bigoye biwanvu asaba kwambala ekipiira n'otomanya nayambala ekitonotono ekyo ekiringa baaluuni ekitonotono nekigira nga kigejja mpola nayambala ekire nazzaako ekira nazzaako engazeera luku nga mu bigoye bye binene ogenda mubikkula. Ate olwakuba bbaawe yatugamba bikula mulirwanaawo olawo baalina peti mwana ayinza okujja namubikkulira awo alawo baalina olubuto. Ng'ani akwata ku mugu omusungu. Ate omusumba aba yagambye nti bikula mulirwanaawo olawo baalina peti. Agamba kubikkula maali ye kiserekana ataliba bikkula emmere ye. Ate ye taba mu kyaki. Naye tebadde ngamba taddamu kunziramu kuba biwanziramu ekitiibwa ky'ekifa. Buli mwasigale mu poloti ye. Asigale mulenye kaliwo kasasiro wange. Byakutuusaako byamala.
yamala ate sisuubira mutuusaako buzibu mpozi nga ntinkudde kyogamba okyalina bingi era ebimukwatako n'ebitukwatako ababiri gwe naye badde manyi pasa Sematimba naawe akishuwale nze soogeranga ku bintu bikwata ku Makula nze nayogera binyampisaamu ekirundi kyeyogedde kinnamwakadde yagambye mukama yanyamba balanjako abantu olaba munabeera ku dayiningi byenanyumyanga ngaakubira oli nabimugamba ekitegeeza nti yabyogeranga bituufu ti abaana bajjeeko obuyambi abaana bakole kino kati tukole bwetuti tedigenda omubege ng'atuma mutebi njakuwa ettaka singa ombegera ono ebyo byonna oyenna Bwino ng'akozesa bano abasajja abaavaayo mbukaitula abatulugunya oyo mukekke mutebi ngaamuga nti akozesa abo simakebbi abo simakebbi abo oyenna Bwino ayo si bwino ebintu ebyo bya bulijjo yenkola nyi kitegeeza bw'ataakwesonyiwa agenda kufiira mu firimu ye mugenda ddamu okunjogerako ngenda kuteeka corporate ku linnya lyange corporate ku linnya lyo kitegeeza ojja mumusasuzanga ssente oddikozesa sitakusasuza namubaninga obutaddamu ddiisa mukamwa mu nsi yonna yamutwala mu ICC mu gavumenti ekozesa kalintalo mukooti ekozesa kalintalo nja kutwalayo bbaawe ate ye omutwale wa nja mutwala mu ya East Africa ndowooza naye musonyiwa engeri gye mwesonyiwa naye agamba nti yakusonyiwa musonyiwagane ate yansonyiwa nze namukola ki mu bye wayogera yandibadde yakusiba yagamba najja neŋŋamba abantu basondere igulu yandinsondedde naye yanimpadde asooka yambe ku baana b'okusoloti ab'okusoloti tebali bubi abaana balina kyemmanyi tebali bubi ekirooto ky'omwana kuzimba makaage n'abeerayo ekirooto ky'omwana si kusula mu nnyumba y'abakula era sisitimu yawali kasookolawo nawe emyaka 3 nga tolina maka oba nga tolina mmotoka tebakukozesa emitwalo 5 ge baali bampa gaali gagula ettaka bwe balowooza nga tabbi nja bafosinga okukola ekintu kye batandikoze wandisirise gakulemye okubeerayo obulamu bukunyumire nga nabo we bali mu kunyumirwa wanze ali mu kunyumirwa kubanga ffe gye tukolerera gavumenti zaffe zeziwola ezaabo mukazi agamba nti omusajja agambye nti abaali tanyumirwanga ssente ze kati yatandisa oziwoomerwa omukazi yagambye nti obufumbo kati naye abuwoomerwa emboozi gye baalese ebadde yakunyumirwa mbajja kuleeta nti bataaja afiruddako okukola interview ajagamba obufumbo bunyumira ne sekisi anyumira atandise okunyumira sekisi kibaddako okwogera olwokuba bo tebalina mizi ate balina ayinza obbanga omusumba bwatyo bwalina okuba nga talina mizi byebintu ebikubawo nga bebiri kale naye ku bayimbi balina mu kyaki nga tabapromotingayo abayimbi tubawulira abayimbi ba gospel nga ye tapromotingayo basatu oba babiri yambye nnyo ayamba nnyo yalonze omwana wa Grace Kani ale yebali maama webali kuyamba webali kuba na mutima mulungi ogwagaliza oguyamba naye kyebantu waliyo abaana b'abaganda be ali obubi abaafa abo tebimukwatako ayina naye ababe
ayambe ku baana abalala ab'omu kamera. Naye ku kyaki awo tewaliwo bamasiikini abayetaaga okuyambira ddala kyaki nga zibamu abantu abali obubi. Omuntu agula primo n'aleeta ebisumuluzo ku kyaki n'akubisa abantu enduulu nti Mukama akoze ekyamagero. N'abatunuulira nga bamwejjingirako Katonda mulabanga okugula primo yagamba ku byamagero byakola nomulaba kyekyo ekyamagero kyaleese kugeza mumunyooma. Kiringa omusajja alina biliyoni z'essente najja nga aleese ekkiro y'ebinyeebwa nemukubira ekyalo. Nange okugulidde ekkiro y'ebinyeebwa tugenda kulya empa. Omusajja oyo alina n'okukaaba amaziga. Kkiriza nkwerekereze. Kkiriza mpisewo akalangu kange kano. Kayiseewo. Mwe banna abaagala okuba nga muli ku Bulaaya oba nga osobola olina access ku internet osobola okukolera akasente waka ng'oli ku laptop nga wano bwe ndi ku laptop yange n'ogenda ku Google oba ku Chrome n'oteekamu www.d entono n'oteekawo ka dash n'oteekawo flax.com www.d-flax.com nosobola okuba nga otandika okukolera akasente ng'okolera oli waka. Omukyala Doreen yennyiniyo ali mu Amerika. Bw'ogendayo goberera mitendera otuuka oteeka email. Omanyi Abannayuganda temulina nnyo email naye abantu ali ku bweru amanyi kye bayita email. So gwe oba oli ku bweru oli ku Bulaaya oli mu Europe abali bawalabu simanyi naye bw'oba olina access ku laptop osobola okugoberera emitendera n'osobola okuba nga oteekamu ng'okolera akasente waka. Nammwe abaagala okwegatta ku zi conference okuperforminga abaagala okuatendinga conference ezibeera eno waliwo conference okutandika mu January mpaka mu January. Tandika January mpaka mu January. Waliyo cyber bullying ya mu 11 cyber bullying. Waliyo eya mental health ya mu 5. Waliwo eya NUP ya mu 8. Wegamba conference nyingi nnyo. Waliwo neya September nayo gyeri eya human rights. Mujje abanyi ba human rights ngaffe mujje twegatte tulabe tusalira amagezi ate tutangira abantu ngaabo kubanga abantu ngaabo singa babeera mu nsi ezirimu human rights entuufu. Ekitegeeza ddala singa abantu abo babonereze. Okusinziira bantuusaako singa babonereza singa bali mu nsi eziwa eddembe ly'obuntu ekitiibwa singa abantu abo babonereze singa tokyaddamu kuwulira misango mingi nakusanga abantu balinga nze nga bali ku social media because ekitwala ku social media olumu butafuna bwenkanya bati kyekitwala ku social media kuba tolina wakuloopa. Anirule abayita ba anirule banaatagambwako bakanege mukwano gwaffe babeera mu nsi bwe zityo so babeera nnyo mu kutta eddembe ly'obuntu. So tubadde tusaba mukulu Bugingo ku Sande eno ayogereko ku baana abawambirwa. So temweraba ennaku z'omwezi nga 8 tugenda kuba tuwummuza ebikola wansi abali ku Bulaaya abali Uganda tutage obutali bumativu mu ddembe nga tulaga obutali bumativu olw'abantu baffe abawambiddwa era nga tubeetaaga. Tusaba mukulu Bugingo atwegatteko okulaga obutali bumativu bwaffe asinkane mukama we amugabe munnange waliwo abantu abawambibwa akyogereko kuba mu bawambibwa mulimu n'abalokole ate tamanyi oba waasonda n'okusonda. Baani abawamba? Gavumenti. Bugingo akolera ani? Akolera gavumenti. Wezzeemu kati awo simanyi oba naakikola. Ati ayinza okuba munnange yibe yawamba yabata kati nga asobola okugamba gavumenti nga nange bwe natabe nawamba mbadde nammwe nsaba mutembe mwawa. Obadde tokimanyi nti naye muwambi ayina be yawamba n'ata n'okutta ewa Kiso ku ttaka ly'eggye ya Kiso lyabba ku bantu ewa Kiso. Kale ngambye
kankwerekereze emboozi mpanvu. Ate boli Uganda otya eyo byetaaga fe ba anirule bannantagambwako bakawunyemu bali banneguba sebo bandabire basajja bange bonna Alozas Matovu Junior mundabire nagamba ogenda olaba omukyalo oli omukyalo oyo tewapa namba ye omukyala nga ate bunaku akumbuuza ate ye nga mwe namba yange kale aku WhatsApp ngenda kukuweereza ennamba aye Wisdom yaguze emmotoka amangu ago ku Bulaaya yaguze Jaguar yafunye ssente mangu nnyo bamwagala abantu bamuwadde ssente bantu naye kanyini ali socialite omuntu w'abantu yaguze emmotoka gundi kayi Wisdom alina Jaguar era tugenda kuba tugisalira mwagenda n'ebizejja mmwe gye Uganda antira manya tukyalinagana Uganda lwete tunagakyusa ate kakalamu wange ali ku ki kakalamu yatandiseewo jimu bana jimu era ye instructor mu jimu oba totegedde gwe mbuuziza ngambye kakalamu yesewo kakalamu the answer kamwe amuteremu baraka era bamwegaide nenya ya kalamu yakyuse ye keke ye Gerard keke bagenda mubulamu n'oluguudo musajja wange Alozas Matovu Senior Junior gyali omulabako yayingira majje mutumidde yali anyirira ekiwalaata bukyajje eno tameranga ku nviiri ate no n'ekiwalaata teyakirina nnyo kiri awo naye ndowooza ssebo nange leka nkubuuze ku bange Pachoto omundabirako Pachoto wange buli wenjagalidde mulaba maama yawona maama bamusiibula ali waka mwafuna abawa ennyama ne musibawo ennyama bagijja ku mukadde mwennyini yali atuwa ennyama yali aseera mukadde ne bamukendeerezaako ne bamuteekako kati agenda atereera mpola mpola ekigere kigenda kizzaako ennyama ng'ombuuziza omu yekka mubaba oyina omu yekka nkyakubuuza mama wange namugambe gyali erungujja wansi eyo omuwuliza ndudde naye kyemmanyi gyali sifulinanga amawulire mabi nti oba si mulamu nti oba mulwadde nti oba kyaleka gyali ate ow'ebisigo Naalongo bali babiri otegeeza Naalongo oba oliyo ow'ekiviiri ekyekisunsu owange ow'ekisunsu ali bulala yakola edduuka epya omukiga si mukiga nno abaana abo Baganda naye ejja si bawanvu buwanvu ogendayoko balabakoko bandabire yaguza ka scratch bambi katereza face ka scrub nabadde naboneko Krismasi ate aji ono yatuwanga ku lugo yatusuubiza embuzi namba bambi aji gundi aji mambo restaurant aji mambo gyali talina mutawaana yaŋŋamba wenjagalira nkyame ku mambo ndye emmere oba yakansanga oba mambo ya paaka nkadde oba mambo ngisanze Masaka nkyame bukyami ndawogera kumpeza kalamba mambo taliko mulanga bannaye abantu mugende mulye ku mambo restaurant aja kuwa omuceere omutuufu ogwa ddala embuzi ya ddala ate akola ne delivery olaba bino ebinaku enkulu bye tulimu bino g'oyita bantu bewayise ba bantu bo 10, 20, 30 ng'omukubira simu ng'omugamba Haji njagala straight goat
embuzi chapati akwera ku butunda ajimambo tasala bubuzi asala mbuzi nga bagikuweereza kubanga yazerundira gagenda akuteeka nga ku kizimbe kibayita UK Mall awo restaurant weri ya mambo restaurant endala eri paka ankadde kibayita paka ankadde mall paka ankadde mall ate gw'omusiraamu totuukawo n'ogamba ate kansooke noonya omuzikiti osaala eno nga ebakolako omumaliza okusala bwoti kajuisi abaana nga baleese edda kajuisi kyekiryawo kizitowa ki atandika na 150 kizito okufaako obufi oyinza okuba olinayo n'akiika oyakusala akiika kyobokola bugambi ngajimambo noganja okimalira ebintu kimu abagenyi bange mbasembeze olina okusemberezawo abagenyi be ku restaurant ye osobola n'okugamba nti meeting z'embaga ate bw'osalawo n'omuwa omukolo nogamba nti gwagenda okugabula emmere ku mukolo gwange z'embaga zijja tulala ku restaurant ye akuwa ekifo n'akuwa n'ebyokulya paka meeting lwe ziriggwa Haji Mambo oli omusiraamu ebintu ebyo yabitegeera Haji Mambo ekintu yakitegeera ate n'aleeta abafumbi ayina akakyere ayina abamaneja oyo owekansanga oyo owekirevu oyo balina endabirira balina keya oluba okupaka nkatepolo yanguyayoko ku ngatto musajja wange nga kampani wagifunamu nnyo waliwo natwala Sami Mayanja n'asiba emmere n'asibiramu n'eyange ayo ejo siyo watwala n'owannaalongo oba yeeyo sikyajjukira kirabika mma yeeyo baali bampadde emmere nnyingi yampa ebifi by'enkoko akajuisi waliwo eyo juisi oyo abeerako ebikoolakoola oyo gwe bateeka ebikoolakoola mu giraasi alimu obuseko obwenyoolanyola oyomita flavored gumba bamuyita cocktail kale ate ng'obadde otambudde ng'obadde osanzeewo Haji Mambo mwennyininyini alina bufulutusi bwakuwa n'ovwakeeka musajja mulungisingero wadde n'enamba kyemwandi basomedde awo enamba ya Haji Mambo ngenda gibateerawo bamukubireko kuba ate zino ennaku enkulu ali bize nnyo abantu yaŋŋamba nti abantu batandika okumubuukinga gwa 7 nga baagala Christmas n'olusooka obbakolera ayina ku Christmas yabadde ne order z'embuzi straight goat yadde ne order z'embuzi 87 abaagala embuzi enamba yategeera kigambo mbuzi na kakyere yakategeera nkwerekereza anko etata abantu bwe baweddeyo mbadde mayogera kuŋŋamba nti ate gundi nenga wayi kamulekewo atamukonyeeko obadde ogeraga maŋŋambaani oba tomukonyeeko bekubuuziza besoogera nabo besikubuuziza ntera okwogera nabo nnyo kale oba otera okwogera nabo yo wayi nakuba nakusibule naye mbadde nakubuuza baweereza ku ssente z'ekuzimba kubanga juzi twalina saavisi y'okuzimba ekyaki toseka bayibuli egamba nti mmwe ennyumba yange era ntuulamu mmwe n'okussa omutima gwo kubanga oli nnyumba ya Mukama n'omwoyo gwo kuba Katonda atuulamu kati simanyi kyaki Katonda gy'atuula kusinga mungi nze neezimba dda anti ate waliwo wagamba nti we munakuŋŋaana nga 2 oba 3 anaabeeranga mu maseekati gammwe so kitegeeza kifo ekikuŋŋaanirwamu abeerawo era tuba tulina okizimba ne tukitereeza ffe baatuzaala abaana 8 mu maama taata yali ayabalala abalala abaana bangi nakati akyalenda
abo tebatumala kuŋŋaana. So ali makati gammwe ne mu nnyumba basulamu bangi koko kati asula awo mukama alina ekisenge kyewaffe. Mukama akunjagalire oyo sigwa mulagira beera bulungi. nsinga kugwe Genda ku McDonald's ofuneyoko ku bindaazi naye bw'olaba ajjako eno mugamba omumpere kalondo. omugongo gunafuye akalusa alusa alusa naye walina obudde okusooka okukola omugongo. alusa Walina obudde osooka okujjanjaba alusa mpozi nga okutambula kwakugwako bugwi. zaddamu wita yandwaza alusa. Yabuuza mukwano gwo Suzani. owemula Ekyo mugulu kikola kitya? kiggaza emiryango zeggulu. Beera bulungi, Mukama akukuume, nkwagala nnyo. Bye bye. Oye Uncle Bean gwe tunyumiza naye olwaleero naye atadde akaka. Mukambwe nnyo eri Aunty Susan. Mukambwe Susan ku bye yayogedde abadde agezaako kubanga amuddamu. Abatalabye interview ya Susan mugende muginoonye ku Alani Cruz yamukozeko interview. Naye ng'agamba nti bingi byasirikidde naye nga bwe bitoweri. Kale nkwagala nnyo, nkwagala ddala, beera bulungi. Bye bye.